ayagala nanga tena nanga muntu nze Katekisoni era nga pate yaffe ya NUP nze gwe yawakkaadi okukiikirira abantu ba Nansana West Ward 3 nomuli zooni zibbiri Nansana West 2B ne Nansana West 2A era kaadi nenfulumya ne kulisiti yasembayo eriko finalist kakati bwe ntuuse wano okunominatinga buli kimu nga kiwedde bwe bakebedde mu mpapula zange ne basanga nga Galuwankulu Rogers ye yeewandiisiza mu kifo kyange ate nga si ye mutuufu kubanga teyaweebwa kaadi ebbanga lyonna akoze ebyekifere ng'akola ebyekiyaaye era ng'akola ebyekifere naye njagala kumutegeeza nti si munene kusinga pate so bansabye nzire ku kitebe Deputy Secretary General awandiike oba Secretary General baleetere obuwandiiko obulala so y'ensonga gye ŋŋendako kati. Obadde n'ebbaluwa wano? Ya ebbaluwa zange weeziri era nga zirimu ne stamp. Pate yange yampa card era nenteekebwamu ne stamp ya NUP yeno stamp gyemulabawo. Yali yange yenze Kato Edison. Mbadde mu West 2B ebyalo bibiri. Okkiriza olwokaano oluveemu? Sisobola kukkiriza kuva mu lwokaano era nzirayo ku pate yange ku kitebe. Pate yange kyeneesalawo kyensobola okugenda nakyo. Kubanga saawa zino nzira ku kitebe bambuulire kubanga be bampa era ne bansayiningisa byonna ne bansayininga ne stamp ne bazikonamu mu mpapula zange zonna. Kakati pate yange yerina okunnyonnyola kizze kitya okubanga nzize okunominatinga mu kifo kyange era kyemmaze ebbanga lyonna nga ndafuubanira okukifuna ate oli naafuna stamp endala. Siri sure nti oli stamp yagijje ku pate. Bwe kiba nga stamp yagijje ku pate then pate ejja kuba enziramu embuulira ekitundu. Ntuusewo mu ofiisi yange ekifo kyange bakitutte dda. Ani yakitutte? Bamuyita Galuwankulu Rogers. Ntuusewo Political Commission okunominatinga bwentuuse okunominatinga mu kifo kyange ekya Nansana West Ward 3 West 2A ne West 2B zone zebbi zengendo kiikirira nga kansala ku division sanze ekifo kyange nga waliwo yakibbye bamuyita Galuwankulu Rogers. Ebiseera byonna omwami oyo akoze ebintu by'ekifere naye ku kitebe era yakola ebyekifere naye kanzire ku kitebe bawandiikira akatyo k'ebyokulonda. Yankubibwako ng'ennaku z'omwezi 3 Septemba. Mugirayo bulungi? Bagikubako nga meka? Nga 3 Septemba. Na wano ne baddamu ne bagikubako. Era nekusayinibwako omukono gwa Deputy Secretary General Aisha Kabanda. Ye yansayiningira nti nze mutuufu asanidde okuba nga nkiikirira abantu. So kyannaku nnyo okulaba nti omuntu akeera n'akola ebyekifere. Era nsaba pate yaffe ku guno omulundi ekolewo ekintu ekyenjala abantu abo bagobebwe mu pate oba babonerezebwe mu ngeri ey'enjawulo kubanga bakola ebyekifere baswaza pate yaffe. Sirinamu kutya kubanga ngenda kugenda ku pate yange gye bansabye okugenda era bwe nva wano gye nzira. Bulumi kimuyina? Obulumi mbuwulira bungi naye kisinga okuba ekikulu mu bulamu bw'ensi ffe tuyayaanira nkyukakyuka. Kati ono Galuwankulu Rogers ayaayaanira kifo ffe tulwanira kuggyako dictator Museveni kyekizibu kyaffe ekya Uganda. So kati Galuwankulu Rogers message mumuwa nze siri kizibu kye akkirize nti namuwangula ekizibu kye ye dictator Museveni nze sinze kizibu kye. Kale bwe tuba nga tunoonya Uganda empya nga baba banoonya bifo era ensi egenda balaba. Tulinze Luchaya Tony nanze ndi kansala agenda ndi kansala eyesimbyewo agenda okukiikira Nansana ku division ku kabonero ka radio naye ndi mwennyamivu nnyo olw'abaganda bange bano ekibiina kya NUP beekobanye balinganga bana ne bajja ne bakola stampu z'ebicupuli. Nze bwe ndaba kitagenda mu maaso newankubadde ndi ku independent nja kukivumirira nti omuntu pate gwekoneddeko stamp gwe n'ogenda n'ofera nga mu kamyufu ako tewabweba kaadi n'ogenda n'ofera stamp n'okera nnyo ku EC no nominatinga naye ng'ekkobaane lino mu Nansana lireetebwa obukulembeze
obw'ebibiina bino wansi nti ekobane eri abaana bano bali bana ababiddwako kaadi benakategerako bana nga ba NUP ne kaadi zaabwe babakoneyako stamp bano bagenze ku nassa nabo ne bakola ki ne bakoneyako stamp ne bafuna ez'ekifere naye nga kivudde ku bukulembeze obuli eno ku byalo nti abamu abafuna kaadi zino ez'ebibiina obukulembeze buno ku kyalo tebubakkiririzaamu so bo ne basalawo bekaadi zaabwe nga baziba bali ab'ekinywi kyabwe so tutunuulidde abali mu bukulembeze bwa Nansana abakobanye mu kubba kaadi z'abannaffe bano nze mmanyi ekyoyitamu omuntu nga zina nominating nabba kaadi yo ku bufere so njagala kusaba ekibiina ky'NUP muyambe abaana bano newankubadde ekifa tuli ku independent naye mubayambe abafuna kaadi nga mwazibawa bano abagenze ku nassa ne bafuna stamp bagibweyo bano banominatinge kubanga kyabuswavu nnyo omuntu ayagala obukulembeze olw'okuba tiwafunye kaadi n'ojja ne stamp y'ekifere ya nassa osobole okwesimba abantu bakulondeye ku kaadi eyo naye ng'ekyamazima kaadi sigo bagifunye oyo mukulembeze eki agenda okujja Sabakalu nga kaadi yabbanzibe fe tuli bamalirivu okuvuganya n'abo abeesimbu abalina kaadi z'ebibiina ebyo so si buno obufere stamp abaana bali bano bakaba amaziga kaadi zaabwe zabbiddwa nga zirimu abakulu mu bitundu eno okuva ku bammeeya bakimanyiiko nti ab'ekinyi kyabwe tebafuna kaadi so bo kabazibbe bubbi baziwe abaabwe nga bantu bazibawadde so tusaba bwenkanya NUP ekitereeze Aisha deputy secretary general omukyala Aisha Kabanda go wakoonako stamp zino abantu bafeze omukono gwo ate n'ekirala ky'obulabe bwe buyinza okubuddusa bonna ne bugenda eri nti abantu bakozeseza omukisa ogwo nti stamp eno bagicupula ku kyalo eno wansi bo ne babakoonerako naye ffe nga ffe abalabira ewala kyova olaba nze ndi kabonero ka rediyo ngenda kukiikirira abantu mu mbeera yonna nti namanya nti obufere bw'ekika ekyo abantu babukozesa nnyo naye tugenda kwesimbawo n'abantu abo abalina kaadi nga ziri mu butuufu saaba abacupuzi ba kaadi ab'omu Nansana abatandise akavuyo nga babakondeyo kaadi ez'ekyupuli mwe baliyita erinnya lyange nze kiyita Lutaya Tony Baseesa Gwaka agenda okiika e Nansana ku division kweri tuzze okuwandiisibwa ekyennaku ennyo baganda bange ababiri benvuganya nabo gwe bawa kaadi Galiwango Rogers ne bagimujjako ndi musajja wa NRM Sengende Emmanuel ndi wa NRM naye baganda bange bano Galiwango Rogers ne Kato Edison tuli ffenna mu kalulu ate nga si lutalo muganda waffe Galiwango Rogers bamujjako kaadi olw'ensonga ezimu oba endala ne bamusindika mu zooni endala kaadi neekakasibwa nti baagiwa Kato Edison naye tugenze okulaba omwami Galiwango yakozesezza obukujjukujju bonna oba stamp yagijja ku nassa najja n'asooka munno okukola ki okunominatinga okutuuka Kato Edison okunominatinga nga kaadi Galiwango Rogers yeesoose Dambuleera envumirira ebikolwa ebyo newankubadde siri wa NUP naye tulaba obuyaaya abakulembeze bwaffe bwe bwagala okukozesa okwekakaatika ku bantu kuba ekibiina kiyinza oba kyalaba nga talina gulawundi kaadi nekigimujjako nekigiwa ina gulawundi naye obumulumulu obuli mu kibiina ekibiina nga kyo kyakola ensobi osooka okugaba kaadi ate ne bagiwa omulala nze nga Sengende Emmanuel era ndi mu kutya nnyo okubanga abantu abafere basala amagezi okwekakatika ku bantu okulaba nga bakumma kaadi naye osaza amagezi n'ogibba kati nange wenale munyiza okutyamu ku mbeera y'akalulu naye kyonna kiri stede akalulu si kakulwana ate si kakufiirako nze nange Sengendo singa tebampa kaadi ye NRM nandize mabega oba nenkwata independent neyanza amanya sali Isaac Faith Mayor to be Nansana Division olunaku lwa leero tubadde bamukisa nti tutuuse wano era nze omukisa gwe nnina guguli waggulu nti baŋŋambye nze mbadde nsinga okubeera organized mu paper one kitegeeza nti kaseera okubeera nga oli organized buli kimu kigenda kubeera organized tumaze okunominatinga kuba Mayor wa Nansana Division nga tugenda kujja independent olw'ensonga bimwalaba ebyaliwo kaadi ne bagimpa ate ne baginzijjako tebampadde reason neŋŋamba obuyinza buli mu bantu era kati wano twambadde nga tuzinywezezza obuguwa twagala tugende mu field okusooka abantu b'e Nansana babadde balakinga obuweereza nga Mayor abaddeko nga myezi 6 aba mu Uganda emyezi muddako 6 aba bweru wa ggwanga abantu nga bagala services kati tufunye omuntu omutuufu agenda okuleeta service mu bantu
gataliyo campaign kubanga obuyinza tugenda buga bananganze nako obwange n'abatuuze baffe balinako obwabwe so tusubire bingi nnyo akalulu tukalina ku ground abantu banyiivu bawulira ddala nti nno sali ye solution ya Nansana kiri mateeka Nansana ekyenjawulo ekiriko nti erimu buli kimu awo tunuulira emyala gyo gyagaanira ddala already nafunyeyo ne bafunders bali Italy bo bali ready n'okujja on board nga bagenda natufunira ku ssente okulaba nga baana wandika concept yange ne bajja approve so concept eyo erimu ndoza milioni nga 2.5 sobola okuyambako okunyala okulaba nga sobola okugiramu otunuulira abantu abamu balina tulina photography kale kugamba nti tulina amazzi agava waggulu abali waggulu ate abali wansi flat says so twagala tulabe ng'emyala kisi gyonna mikole twagala enguudo nga buli kaguudo n'akava wakaawo kakole twagala tubisobola so si kusereza musolo zokka wabula ffe abamu tumanyi n'okulobinga era nga tubisubire bingi nnyo okulaba nga kususa mu Nansana ebbula ly'emirimu tugenda kwogera ne ba investors abali mu bitundu by'e Nansana tulabe nga at least buli kitongole ekiri mu Nansana at least tuemployingeko tujja kuba kukwayita baployinge ku bantu bava mu Nansana n'ebintu tulabira bingi nnyo so ebintu byange bingi nnyo ebisobola kuggwayo olwaleero naye nja kubatuukako buli wamu ng'ate abantu mbanyuga ono omuntu w'abantu kuva mu Democratic Party nedda bayinamu abantu bannayuganda tubatwala nti tebategeera abantu bannayuganda bategeera okukamala kati wetunuulira abantu saawa ena amasimu genfuna up to now nga batanga okumpuuza nti bakunyonyola lwaki kali bagikugjako era bagamuna nti banyonyonyola era bayithawe senga kulisiti saaliko sandi esimbyewo naye olwokuba nti kulisiti naliko ate nesifuna kunyonyolwa ensonga lwaki ngenda kujja ate engato twansibedde obuguwa nze lujja mpata sambula ngato yabuguwa kati ntandise okusiba engato yabuguwa tulabe nga this ground kiggwa bwe kityo so obuyinza buli mu bantu nga bagamba nti people power so obuyinza tubuzizayo abantu bo bakole kooti yaabwe basabe omusango omutuufu waabwe nange nkyali memba wa NUP era tulaba nkoko nti nzizayo kaadi singa nazayo kaadi ogamba kukaliza obulamu bwange bonna mbadde ku ludda olunyigirizibwa abantu so akalulu tukayina era musuubire wonders ku Nansana Salongo Matovu Joseph meya wa Nansana division aliko ate era addako nga olw'ekisa kya Katonda ekibiina kyasiima ekinyongera kaadi batiketi okuvuganya mu kalulu aka 2026 okusookera ddala nga Nansana division kyekibuga ekisinga okukulira ku sipiidi ya 1 ate era ekisinga okubamu abantu abangi tulowooza nti emyaka gino 5 tugezezaako okuweereza nga bwe tubadde tulina okuweereza era obuvunaanyizibwa obwo abantu baffe babulaze mu buwagizi bwe batuwadde kakati ku ssaawa ya leero njagala okubategeeza nti tumaze okukola omulimu ogukyasinza okuba omunene nti tuli ku ballot paper era akabonero manvuuli njagala okusuubiza abantu baffe ba Nansana nti bwe tuli okubaweereza ate era tuli baana bawulize kubanga okwe tuzaaliddwa kwe tukulidde tulowooleza ddala nti waliwo ebyo bye tutannaba kukola okutuusa ebyo twetaaga emyaka 5 okusobola okulaba nga tubituusa njagala okutegeeza eggwanga lyonna okutwaliza awamu nti National Unity Platform nga nziramu ebigambo bya president nti erina candidate omu teri kikolanga so tuli wano tuyimiridde tuli ne honorable anaatera okutuweebwa fule tulina okukkiriza nti anaatuweebwa mu Nansana municipality atukwatira ebbendera yaffe ne ba honorable be mulaba wano bonna abatwetoolodde byogamba nti bino byenjagala okuteekako ennyesera mu kisanja kino senga mpitawo era nabo baweereddwa obuvunaanyizibwa ebbanga lino ery'emyaka 5 twalina manifesto kwe twali tutambulira nga twasusowaza nnyo ebyenjigiriza era bw'ogenda mu masomero gaffe nga Kazo Church of Uganda tutaddewo projects ez'amaanyi nga zikunukiriza obukadde obugenda mu 2 nga Nansana division mu busobozi bwaffe bw'ogenda mu masomero gonna ge tulina ge tuyita government aided 5 olaba nga twongedde capacity era ebyenjigiriza tugezezaako bitumbula ne sikala programu yaffe eriko abaana abasukka 3 kakati wakati mu kusomoozebwa tugezezzaako n'okulongoosa Nansana kifaananyi kya Nansana mukimanyi kiri ku main road ku Hoima road naye mwayitangawo era nga mwe bannamawulire mwe mubikwata nga kasasiro ali ku kkubo twagezaako okulaba nga tukozesa emmoloka yammwe gye mwatuwa eya property rate nti buli lunaku okuva ku Monday paka ku Saturday tugezaako okulongoosa Nansana tulowooleza ddala nti ekyo tugenda kukyongeramu amaanyi kubanga endwadde ezisinga tutawaanya 80 ku 100 zekusiza ddala ku bukyafu
so twagala okuzimba strategies okulaba butya bwetucommercializing kasasiro mu myaka gino 5 tulabe engeri gye tusobola ateera okwongera okuyoyota Nansana face yokka obula n'ebitundu ebirala. Tukoze bulungi mu nguudo bwe mulaba waliwo luguudo olwo lwajjeju twalumala odduyiwa oddukola Collins, tulina Mpanga Road, tulina ekkubo lya Toto erivaako, ezo zonna connecting roads ezo zetuyita eno tugita East Ring Road eno West, tulowooza nti zituyambako okukendeza jamu mu Nansana. Era ensonga lwaki tuli yaddeko newankubadde ngambye nti ekibuga ekikulira ku speed. So enguudo ezo tukoze bulungi ate era tukyakola bulungi. Ebintu ebirala bingi nnyo gendowooza nti mu manifesto era bwe tuva wano tugenda abantu baffe twongera obbalaga biki ebirala bye tugenda okwongerako. Mpozi n'akasembayo tulina emmoloka zaffe ffe tuli basasi, tulina emmoloka zaffe ze baatuwa eza fire ezizikiza omuliro, emmoloka ezo unit namba. Njagala okutegeeza abantu ba Nansana n'abalala bali abatwetoolodde nti ffe kubanga tubadde tetulina fire alternative wano singa wabaawo embeera yonna, naye kati emmoloka ezo twamaze ozifuna zamaze okulinnya. Tulowooza nti mwezi gwa 11 tujja kubanga tusobola okufuna emmotoka ezo zituyambeko mu Nansana. Meya tekubaletera obuzibu ne babatwalako ekifo kye mubadde mulina. Nga bwe mbategeezeza nti mu National Unity Platform teri kikolanga, tulina ba candidates abajjidde ku kaadi era akabonero kaabwe ye manvuuli. Anjagala okwetondera abantu b'e Nansana n'okwetondera eggwanga lyonna okutwaliza awamu nti bye mulaba baba bye muwulira, tulina bannaffe abamu bajja ne bakozesa obufere n'obuyaayi obukyasinza okuba obw'amaanyi, ne bakozesa messages tumanyi oba miliyoni 600 bazisindikira nusu 10. Kale obuyaayi twagala kubujja mu Nansana era njagala okubategeeza nti obuvunaanyizibwa bwaffe bonna ffe kati twagala kufokasinga kwabo kubanga tulowooza nti tulina ebyokukola ebirala. Naye ate era omusajja omuyajja n'agamba nti abaana abasiru bakula, saagala kugendayo eyo, naye ekikulu ekiriwo nze njagala okubategeeza nti ffe twagala kufokasinga ku biki bye twagala okuweereza Nansana nga tukolera wamu n'obukulembeze bonna obutuweereddwa okuva waggulu paka wansi. Being Assistant Returning Officer for the Selection District, pursuant to the Local Government Act, Act 138, declare Matoto Joseph duly nominated as a candidate to contest for election as Municipal Division Chairperson for Nansana Division. Manya Mugabisa Kenya. Linnya lyange Mugabisa mu Kenya. Anja okwebaza Katonda nti leero tubadde nominated nga netekeratekera okwesimbawo mu kifo kya Mayor Nansana Division Council. Leero bamaze okunominatinga. Njagala okutegeeza abantu ba Nansana Division nti tuli beeteefuteefu okulaba nti Nansana tugizza ku mutindo. Era njagala okutegeeza abantu ba Nansana nti ekikomezaawo kutandikira wenakoma. Ensonga enkulu ya bantu kulaba nti tukwata ku byenjigiriza ate n'okukwata ku byobulamu. Otunuulira Nansana Division abakyala abazaala bonna baggwera kawempe. Nansana Division Council ku population gyetuyina tuli ku level y'okuba nti tulina health center 4, naye abantu baffe bagenda kawaala bagenda kawempe.
ebyenjigiriza essaawa zino bw'otunuulira primary schools zisasula $20 naye ng'ate tugiyita bonna basome UPE naye UPE ng'esasula $20 kati omwana w'omwavu aba agenda kukola atya. Ekyokusatu enguudo zaffe si nnungi, twagala okulaba nti tukolera wamu ne bakansalazi tulabike nti enguudo zaffe zonna tuzikomyawo ku mutindo. Kyembasaba bannanansana temulondesa busungu, luli mwalondesa busungu abalungi ne mubalekayo. Ffenna twali balungi naye abalungi kubaka asinga, nze nsinga mu beesimbyewo mu Nansana Division Council. So mbasaba muteekemu obwesigwa, ngenda kubaweereza kuba mbadde muteeketeeke okumala emyaka. N'okuwandiisa mu nteekateeka yaffe ey'okuwandiika abo bonna ab'egwanyiza entebe ya LC3 chairpersons ne bakansalaze baabwe. Tutuuse olwaleero wano e Wakiso Entebbe division tuwadde n'endeje yetuwadde tuwandiika. Wakiso division tuwadde ne Nansana division tuwadde tuwandiika leero. Ate kira twatandise Kasanga Town Council n'omuluka ogw'ebulamu beetulumu kuwandiika. Tukyali mu kiseera kyaffe ekya kuwandiika LC3. Tutambulira ddala kutuuka ku the 24th we tujja kuggalawo. Kati kiseera kino kyetulimu tuddamu kukubiriza abantu bonna bagenda kwesimbawo. Ekisooka tuddemu twekeeneenye foomu zaffe, tuddemu twekeeneenye electoral areas zaffe, tuddemu twekeeneenye nti abo bonna be tutadde mu foomu zaffe baba basaanidde kubeeramu, tubakebeere mu register tulabe nti they are registered voters in our electoral areas. Ate tufunyemu na political parties twasaba bulungi nti abo bonna buli kibiina ekyakola primaries twagala omuntu omu alina stamp. Toyinza kusindika abantu babiri ate bali ku electoral area yemu ate bonna balina stamp. So bwe tuba tufunye cases ng'ezo abantu abo tubarefaringa tubagamba muddeyo mu pate yammwe mutubuulire ani asaanidde kubeera ku kifo kino. Tukyali mu kiseera kino ensobi ezo bwe zibeeramu baddayo ku kitebe kyabwe ne batereeza ensonga ezo ne bajja ne tubawandiika. Naye tukubiriza abo bonna the registrars of the different political parties banna mutuwe list eraga bulungi ani yayitamu mu primaries so that bwe tubeera nayo kubanga tutegedde nti mulimu abalina stamp endala so tutuuka wano tumaze kuwandiika omuntu ate omulala najja naye alina stamp. So registrars mulabe nti list zammwe ziri bulungi muzituwe tubeere nazo so nga nti bwabeeramu alina akozeemu ekintu ekirala tuba tukitegeera nga tunaba kumukolako. It is the mandate of the party kunominating omuntu oba kumugjayo. Kati singa betegedde nti oyo yeyafunye stamp yagifunye mu bukyamu erina obusobozi bw'okuwandiika ng'emugjayo etuwo yasaanidde kubeera flag bearer. Mu kiseera kino bwe tukyali mu kuwandiika. Nakyo kitukolera singa tubeera ne lisiti wano ng'eraga bulungi baani abaayitamu kiba kirungi nnyo kubanga bwe tulaba wano tugamba electoral area gundi ono ye flag bearer singa abeerako omulala tulaba ku manyi gamba abo lisiti yaffe toliiko ddayo mu kitebe kyammwe bakakase bulungi. Kyetulumukolako ekyo. Linnya Kiviiri Wilson neesimbyewo ku bakansala bonna Bweru South era ekifo ekyo kinesimbyeeko kibaddemu aba opposition naye babadde balina obulimba batuusa ku bantu ti gavumenti tebababuweereza enguudo mbi tebalina kibakuyamba amasomero empeereza buli kimu kyonna kibi naye nga batuga gavumenti erina buweereza bwekola ki naye ate aliya bo bakeera okuba ebipande babitimba mu January ebipande bebyakeera bagamba gavumenti baweereza naye nga ebipande babikola ki babikubisa naye olwekyo tuzzeyo okulimbulira kyebalimba abantu gavumenti erina buweereza bukola ki buweereza tuzze era nsaba abantu b'e Nabweru mwenna munneesige munteekemu amaanyi mumpe akalulu bungi tusobole okuwangula mbalage obuweereza obumu gavumenti kimu kyakibatuusa mwagala.
Tenkana nawe. Meya tuyingire munda. Mwana ya kisava. Aina muzungu. Eyo. Faida za mambo yalo. Tekula ngafe batakyalo na toferi yotu.